Yes, Fund TV jinsinza ku mukutu gwaita UG Training News okwatusako amawulire gano gemba wangina kusaba subscribing ate ompere video no kalake bagita Fund TV UG ensonga za namwandu Kakooza Lawrence zo bunaku lukya zongera kulanda eri abalamuzi abayingidde mu musango guno abasabye police efune mangu obujulizi bo baliyede okutula mu musango guno waliwo ne lawyer eyefubutuddeyo ono yesunze kubanga kugamba yewaddeyo kubanga ayingira mu musango guno nenga abasatu bo batwalibwa olwa muli agatambala Milanga balaga nti batwalibwa ekitalya okuli manager Kirina n'asikali bo batwaliddwa ekitalya bagirenga babeerayo ko era nga police esuubiza okubajjayo ebbanga italya wano nenga police estegeza tegenda kujjako omuntu yenna gwe yakutte mu kusooka olw'ensonga nti obujulizi tebunaba kuvaayo obulaga nti balina musango nenga ate namwandu ye ate kiriwo kiraga nti ate ye balinganga bagala to okumuwa beero namwandu ono neri amawulire agatambula mu namwandu yagenze dda mu ggwanga lya Canada ebifaananyi bye batambuza byali byadda ng'akyali mu ggwanga lya UK byali bya kiseera byadda nga bakyali mu ggwanga lya UK nga ne bbaawe akyali mulamu naye ng'omukazi mwali muno mu ggwanga Uganda era nga poliisi emuyina juwita ku makya makini okothotola yavudde n'asaba poliisi n'abagamba tebagezaako ne babaako omuntu yenna gwe bata yalagidde basajja be okuli Enanga kwosa ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Aluko Owesigire yabasabye okutabaako omuntu yenna alina gwe bata mpaka nga bazudde amazima nti bo tebalina okakwatira ku musango guno ogwa Kakooza Lawrence essaawa eno ebintu bino bikyatambula mpolampola naye nga bannayuganda basinga bagamba nti tali mu ggwanga Uganda nti yazzeyo mu Canada ebifaananyi bye batambuza bifaananyi byadda nga ne bbawe akyali mulamu nga bakyali mu ggwanga lya UK ebifaananyi ebyo essaawa zino ebitambuzibwa byadda omukazi mwali muno mu ggwanga Uganda naye nga bali mu kuteekateeka kumuwa beero olw'ensonga ni poliisi ekyabulidde obujulizi bwonna obumulumiza naye ate ekisinga okwewunyisa bali abasatu ate bo babongedde babatudde mu kkomera ery'ekitalya bagire nga babeerayo okumala ennaku nga 5 bajja kuba babajjayo poliisi nga yeyongedde okulabika nga enoonyereza ebisingawo kuba poliisi eteekateeka kuddayo erabe omusajja we yafiira wonna we yafiira we basanga omulambo gwe ku Maction Falls bagala kunoonyereza banoonye obujulizi obuwerako basobole okubeka nga bakakasa nti tebalina buzibu bonna bana abameka abana be balina naye nga omukazi amanyikiddwa nga Nabwami Justin muka Kakooza Lawrence omugenzi akyaliyo ku CPS era nga poliisi ekyamwina akyali mikono gya poliisi naye nga bali abasatu nga mbagambye amawulire agatambula galaga nti batwalibwa kitalya bagire nga babeerako okumala ebbanga poliisi bwetyo bwetegeezesa ge mawulire agatambula essaawa zino ku mukutu ogwa UG Training News bagita website bagita UG Training News kwensinza okwatusako updates zino zemba naye nga namwandu ye akyaliyo ku CPS naye nga beero yo poliisi yabadde yayagalidde okugimwa ne bantu bangi nnyo bavuddeyo nga basaba poliisi tebakensi byonna gyekola okuwa namwandu beero kubanga poliisi abantu beetaaga okubanga ekwata benatandikira okulabika nga ekola okunoonyereza be bantu abali okumpi ku lusegere lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Kakooza Lawrence waliwo omwami ow'olubuto olunene era ndowooza yali best man ndowooza oba wa Kakooza Lawrence naye poliisi etandise okumunoonyerezaako emwetaaga poliisi yeetaaga abantu bonna ab'oku lusegere kussa n'abaana omwana yennyini gwe bali bataasa tetumanyi na mwana ki gwe bali bataasa g'amazima poliisi nawe okuvaayo okumubuuzaako omwana oyo n'omwana poliisi yandibadde emubuuzaako ko ayogere kiki ekyatuukawo nga kitaawe amaze omutaasa okumuggya mu mazzi naye yeetaaga abeeko kyayogera wakati saa zino obunkeeke bonna oba amaaso gonna basinze gateeka ku namwandu naye ng'ate n'omwana naye gyali gwe bali bagenze okutaasa naye yeetaaga okubuuzibwa kiki ekyaliwo nga kitaawe amaze okumutaasa kuba omwana oyo alina okunyuma ebyo n'ebyalo okuba gwe bali bagenzi kutaasa kuba omwana yawona ate omwami ye yafa taata we ate ye yafa naye ate omwana ate ye yawona kati omwana oyo yeetaaga bamubuuzi osanga alina information gy'ayinza okuwa poliisi eyinza okugiyambako okuba nga ekola okunoonyereza ne kuvaayo bulungi ina kusaba subscribing atompere video no kalaki bagita Fund TV UG ensonga za Kakooza Lawrence zo zikyatrendinga mpaka nakakati ensonga zino twala omwezi nga mulamba nga zikyatambula ku mitimbagano website bagita UG Training News
singa okubanga efulumya y'amawulire agesigika era kwensinziza okwatuusaako zino ensonga za Kakooza Lawrence essaawa eno mungere kubanga mufollowinga Faali TV mbatumiddeko gyonna gye musinziza okubanga mugyekumiddeko abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia, mu ggwanga lya Qatar, mu ggwanga lya Bahrain, mu ggwanga lya Jordan, mu ggwanga lya Oman, Saudi Arabia, Qatar, mu ggwanga lya USA, mu ggwanga lya Belgium, Germany, mu ggwanga lya Kuwait ne mu ggwanga lya Bungereza. Mbaagala byansumala kubanga mugyekumirako.